Bano be bavubuka abagamba nti babadde bamu ku abo ababadde bavunaanyizibwa ku by'okwerinda byakulira ekisinde kya Go Forward John Patrick Amama Mbabazi. Bano ku ntandikwa ya Sabbiiti eno baavaayo mu lujjudde ne bategeeza eggwanga nga bwe bali emabega w'okulwanagana wakati w'abawagizi ba NRM n'abo aba Go Forward mu disitulikiti y'e Ntungamo. Abaakubibwa NRM bannaffe kuba era tutegeeza eggwanga lyonna nti tubeetondera kuba wali baganda baffe era tuli kyekimu. Tebaddamu kulowooza nti ate waliyo abayinza okubayigganya kuba ffe essaawa eno weetuli era ffe tuzze tugenda bbawa obukuumi bonna obwetaagisa. Kati nno Munnayuganda ayinza okwebuuza lwaki n'okutuusa olunaku olwaleero poliisi tennabaako kyekola gamba ng'okukwata abantu bano abamaze ebbanga nga banoonyezebwa. Abavuka era bagamba nti bo nti bakurosinze nti bavudde mu kibinja kimu ne bagenda mu kirala naye nga bagamba nti bye baakola obumenyi bw'amateeka bwe twalaba e Ntungamo. Naye mukimanyi tulina ebifo ebirala ebyali nga binamu obumenyi bw'amateeka ng'obwo. So tetugenda kutambulira ku ebyo bye boogera kubanga bwe mumanyi okunoonyereza kwaffe tekutambulira ku ebyo by'omuntu byayogera naye nga tukozesa intelligence ne tugezako okunoonyereza ku evidence. Kati abavubuka abo Amama Mbabazi be yali alonze bakolenga human shield bamubeere kumpi babeere ng'engabo bali abali bagala okumutuusaako obulabe oba bwa asidi oba kumukasukira byuma oba mayinja. Kati mukulu Museveni ne ttiimu ye nabo baleeta abali mu yellow t-shirt nga bamanyi nti bano abaana engeri gye bali abato bagenda kuvaamu obusungu balwane ne bali kimuwe chance kimuwe omukisa ogw'okukozesa omukono gwa gavumenti okumalawo ttiimu eyo. Of ayina ekigendererwa because ttiimu eyo bw'ogijjawo oba oggyewo obujulizi kikwanguyira okutuuka ku mubiri gwa Amama Mbabazi. Amyuka omwogezi wa poliisi Paul Namaye annyonnyodde Terefayina eno nti nga poliisi tebasobola kumala gagendera ku bigambo wabula nga balina okukola okunoonyereza okukakasa oba nga ddala kituufu oba nga bano balina kye bakweka. So okuvaayo ne bagamba nti be baakikola ate bavudde mu kibinja kimu ne bagenda mu kirala tekisobola kubaggyako omusango bwe banga kituufu baakikola. Ate bwebanga tebaakikola naye bagezako okuteeka veil ku maaso gaffe nti tetutunuulira abo abaakikola era tebagenda kutuukiriza kye bagenderedde okukola kubanga ffe nga poliisi era tulina obukugu okusobola okunoonyereza n'okusobola kutegeera ekituufu ate n'okusobola okutwala abantu abakola obumenyi bw'amateeka obwo mu kkooti. Sabbiiti eno yennyini waliwo ekitongole eky'obwannakyewa ekyafulumya alipoota ku by'okulonda ne kiraga nti bannayuganda ebitundu 80 ku buli 100 tebamanyi ddi okulonda lwe kunaabaayo. Kyokka bw'otunuulira bino ebigenda mu maaso nga wabula Sabbiiti 2 zokka okulonda obufuzi obuggya obunaatwala eggwanga mu myaka 5 egijja, toyinza butalowooza nti oba bino byakusiba bannayuganda kantuntunu nga Charles Romushana Kakensa mu by'okwerinda bw'annyonnyola. Emyaka Amama Mbabazi gy'amaze ne Museveni ate nga yali omuyeekera ne Museveni yali muyeekera ne Tinyefuuza yali muyeekera Besigye bonna baali bayeekera. Bw'oba ogenda kuzimba obukundi obutta abantu obutemula obukuba obutayimba obujjira engeri gye babikola ate si bw'ozimba tobateeka mu t-shirts n'otambula nabo because bw'oba bakwata bw'oba babeera mu butemu obwo ne bamukwatirayo kijja kulaga nti gw'oli gw'obadde naye abo bakozesa tebalabika. Wabula wadde nga ebyo biri bwe bityo Namaye agamba nti poliisi neetegefu nnyo okulaba ng'okulonda kujja kuba kwa mirembe myereere. Era poliisi weeri tukola wamu na ba security abalala nga UPDF ne prisons ne ISO ne ESO ne crime preventers n'abo abalala bonna abeewaddeyo okukola naffe ate nga tufunye commitment okuva mu bantu bangi nga mulimu ne NGOs ezigeza okulaba nti abantu bategeera ekinene ekiri mu kugezaako okulaba nti tekula obutabanguko mu ggwanga lyaffe. So twagala kusaba n'abo ababadde balowooza nti basobola okuleetako obutabanguko nga buno nti balekeraawo kubanga tetujja kubukkiriza ate nga twagala kulaba eggwanga lyaffe lyongera mu maaso. Ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno bannayuganda abali eyo mu bukadde obusoba mu 15 be basuubira okwetaba mu kulonda omukulembeze w'eggwanga ssaako n'abakiise mu lukiiko lw'eggwanga olukulu wabula nga buvunaanyizibwa bwa buli muntu okulaba nga kino kibaawo mu mirembe.